UPDF nze nsuubira bafunye obuzibu bunene sinakindi nga n'amateeka gano ge bali okuyisa tebagekennenyezza kimala kubanga bw'oyagala etteeka ewange likole ewuwo kitegeeza n'ewuwo lirina okukola ewange kaakati bwe babanga baagala okutuggyako kawunda suutisi zaffe naffe tusobola okubaggyako ebyambalo byabwe bwe babanga baagala okutuwozesa mu kooti zaabwe kooti marsho waliwo provision nti n'omuntu wa bulijjo asobola okuvunaana oyo wa UPDF mu kooti marsho kooti eyiye kubanga etteeka lisala kiuyi bbiri side ne side tosobola kukola teeka nga lisala lwoyi lumu lwokka abasajja bano ebintu bafunye bingi amataka gonna gali mikono gy'aba UPDF ebirombe biri mikono gy'aba UPDF emirimu gyonna egy'eggwanga kumpi bali mu double salaries asasulwanga UPDF wa UPDF ne tumugulira akawunga ne tumugulira ebijanjalo n'obuugi ne tumugulira butusi ne tumugulira ebyambalo ne tumugulira ne mundu ate mwatu nagikwata ate nagikozesa bubi ate muntu y'omu ayagala tumwongereko n'omulimu omulala abeere mulamuzi kakati kooti eno ey'amagye enaakola etya kubanga owa UPDF bw'abanga yakwata munansi ate n'amutwala amuvunaana mu wa UPDF munne mu kooti erimu ate era bannamagye awo nze nsuubira wabeerawo conflict of interest awo tewabeera bwenkanya era eyo kooti tesobola kusigala nga eri independent tekisoboka era UPDF bwe babanga abalamuzi mu division courts zaabwe ze baagala okuteekawo nga balondebwa high command lutegeeza olukiiko olw'okuntiko olwa state house olw'abannamagye ate bw'otunulira olwaffe wano e Uganda lulimu ne abazirwanako naye n'abamu baafa kakati nga tumwine kakati ekifo ky'oyo eyafa mu tteeka lino liri silent oyo eyafa addizibwawo atya mwana we yaddawo muzzukulu mujjwa oba neighbor we ebyo byonna tebirimu kakati olabira ddala ng'etteeka lino liri vague teritegerekeka naye mpozi lirina birigendererwa byalyo ebitategerekeka nabyo